Spark Kumacha, just like we had earlier promised you, tugenda kubeera ne interview eyenjawulo ne omwami amanyikiddwako nga Ashraf Kakaire okubanga kwegamba tudiscussinga kye tuyise youth involvement in social, constitutional and electoral process. Kwegamba bino bikwatagana n'amateeka oba giyite constitution y'eggwanga Uganda naddala ku nsonga z'ebyokulonda. Isawe nenyini nja kuba nkutwalira ddala ewa Samuel Sebuliba agenda okubanga nyumyako ne mwami Kakaire mpola mpola tongera okubanga tumanya biki ate bye bateeketeekedde mu buufo. Sebuliba nate tubaliriza nnyo abalabi ba Spark TV mu kanyumereko na Spark Kumacha onako right tusinzidde wano ku Serena Conference Center nga tugenda okwongera ku nsonga ez'enjawulo oba olyawo ezikwatira ddala ku muntu wa wansi mu kitundu egy'owangalira. Bw'oba ojjukidde bulungi nnyo ng'obazeebazeemu okuva mu mwaka 2021 twateekateeka okulonda okw'obwa president n'abakulembeze abalala kati ebbanga ligenze ly'okulungula wetwogerera ng'ebulaba tegiwera na myaka ebiri mwaka gwa 10 n'ekitundu tusemberera okulonda okw'omulundi ogwojja kuba gwa 7 okuva mu mwaka 1996 okulonda okwasooka ddala wansi wa NRA oba NRA mu kaseera kaneefuga nabwe kitwetagisa okuteekateeka nate bannayuganda sawa civic duty kuteekateeka bannayuganda okweteekerateekera nate oba olyawo okulonda kuno bakwenyigiremu nga gamba nga balina beteeseteese ekimala bwembanga kwaddeko ku facts entonotono okubala abantu kuno okwakaggwa Ubosi yakutegeeza nti bannayuganda kati tuli kumpi obukadde nga 46 kyokka ku bano kumpi ebitundu nga 5 n'obutuntundu 5 ku 100 baana abali wansi w'emyaka 17 naye abali wakati w'emyaka 18 paka ku 3 bakola kumpi ebitundu nga 22 ku buli 100 abakadde ku myaka 6 n'okudda waggulu bali ebitundu nga 5 byokka ku buli 100 kino kitegeeza ki nti bwe kikolebwa mu Uganda okusalawo kwonna kube kulonda okusemberedde abavubuka bankizo nnyo kale wano wetujja emboozi eyondako olwaleero nga twagala okukubaganya ebirowoozo n'omugenyi gwennyina wano ku butya bavubuka bayinza okwenyigira mu kulonda kuno okukufuulira ddala okw'enkizo. Omugenyi gwe naye ye Ashraf Kakaire nnyina kusaba weeyanjulira abalabi ba Spark TV emboozi egwa makerenda. Sebuliba neyanziza n'abalabi baffe ku Spark TV amanya n'eddoboozi Ashraf Kakaire nga ndi munnakyewa mpeereza mu kitongole eky'abavubuka mu ggwanga Uganda ekimanyiddwa nga Open Space Center. Abatulaba Open Space Center kibiina kya nakyewa eky'abavubuka nga tulafubanira okulaba nti oba olyawo tuzimba obukulembeze obulungi eggwanga likulire ku mpaji ez'obukulembeze obulungi naye n'okulaba nti eddembe ly'obuntu libeera nga libukana mu bantu bonna mu ggwanga Uganda sebo. Ku mboozi naye abavubuka okweteekateekera okulonda n'okukwenyigiramu awatali wadde okulekayo kubanga tukitegedde nti balina stake nene kibakwatako nnyo okusinga ffe abakuze mu myaka. Lwaki abavubuka mulowooza nti bandibadde bankizo nnyo okwenyigira mu process eno ey'okulonda? Ekisooka abatulaba ku mpewo za Spark TV ndowooza kikulu nnyo abavubuka okulaba nti beenyigiramu okwenyigiramu okwannamaddala so si kwenyigiramu bwenyigizi wabula okunnyikira mu nteekateeka ez'okulonda. Omulundi guno nga tukolagana n'ebibiina ebirala gye tuyita YSEED Youth Coalition and Electoral Democracy ekibiina ekitaba ebiina by'abavubuka mu ggwanga Uganda ekikola kubeera nti tulondoola n'okulaba nti okulonda kubeerawo mu nkola ennungamu n'enkola ya demokrasi ey'ekimeme. Tugamba nti woba ku statistics z'otuwaddeko entono woba nga oyina ekitundutundu eky'abavubuka nga kinene ate ne kiteetabira mu kulonda eggwanga liba liri mu katyabaga because abaana abavubuka singa baba tebeetabiddeemu okwetabamu okwannamaddala kitegeeza abantu ab'olubatu bagenda kwetaba mu kusalawo obute eggwanga lyabwe linaabalitambula. So tulowooza nti kikulu nnyo abavubuka okwetabamu naye si kujja buzi participatinga n'okumakinga sure nti participation yabwe eri meaningful nti akalulu omulundi guno baleme katunuulira nga keera nkya bukeezi na kusuula kalulu wabula bakitunuulire nga process etandika n'okwewandiisa n'egendako okugenda okukebera enkalala z'abalonzi n'ovaawo n'ogenda mu campaign weetabemu ng'omulonzi weetabemu ng'observe w'akalulu kano weetabemu ng'omulondesa ate era weetabemu nga candidate. Katulowooza nti omuvubuka asobola okwetabamu mu nkola ez'enjawulo okulaba nti oba oliawo ebiseera bino ebyakalulu bigenda okwetooloola nga yeenyigiddemu ng'ate mulimu n'ensonga semasonga za James. In fact okinzijja mu kamwa abavubuka betwogera okwetaba mu kulonda kuno abangi balowooza ku kyakujja kusuula kalulu abavubuka abangi ku kyokusuula akalulu kano oba okukuba akalulu bakikola nnyo nga bakigirako akasente
era balabanga guno mulyo ogusemberedde tulabanga kakube kwagala kwesimbawo abesobodde batina bagala okwesimbawo waliwo emiziziko naddala kikwatagana n'ensimbi tulabye ng'omuntu okukwatagana ka nomination fee ogenda okuwaayo wavubuka abaffe banvuga bodaboda bakanaakamaliriza okusoma kintu kinene nnyo in fact omuvubuka ndowooza omuto akyasembyeyo gwe tulabira kakati ye LC5 w'empigi muvubuka omuto ddala ddala miziziko ki gye mulaba egirabedde abavubuka okwetaba butereevu mu process eno ey'okulonda. Njagala okusooka okugamba nti newankubadde gavumenti ebadde etaddewo enteekateeka ez'enjawulo okulaba nti special interest group omuli abavubuka abakyala abaliko obulemu abakadde beetaba mu butereevu mu nkola ez'okulonda naye ate waliwo sengenge wakyaliwo emiziziko mingi ekyokugezaako okuba ekifaananyi olina kisonga gyoyogeddeko eya nomination fees ezimu ku sengenge oba emiziziko egilemesa abavubuka okwetaba mu butereevu mu by'obukulembeze bw'eggwanga lyabwe gwe muwendo electoral commission gwesaba omuvubuka okwesima ekyokulabirako singa nze mubaka Kaire bwange nakedde enkya neneyagaliza entebe ennene eya mwami Museveni nina okuba nga ngenda okukwata emiliyoni 20 ziteekeku nina okutunda ebijja ebyewakitange ntunda ebijja ebyebukojja nteko n'emikwano gyange tusolooze emiliyoni 20 nsobole okwewanisa okwetaba mu kalulu kati wova ku kya president kuba kyo kigazimuko kati ku mutendero gwa youth MP ate kiyitirira nti omuvubuka ow'ekyennamukaaka omuvubuka w'ebusembateeri gye nsibuka mu Bugweri yeetaaga emiliyoni 3 okujja okusobola okuvuganya nga MP akiikira abavubuka mu Eastern Region. So tulowooza ezimu ku demands zetubadde tukola ne reforms ogamba nti isi mwali badde mutunulamuko kali we muba mutaddewo essente ezo generally nti miliyoni 3 ku buli MP special interest group ng'abavubuka olw'okuba ensawo zaffe nnafu n'enfuna yaffe si nnene olw'okusobola okuteekawo gye tuyita level ground okulaba nti twetaba mu demokrasi ono w'ekimmemmette wali badde waliwo enkola egamba nti yadde eri waliyo miliyoni 3 ewabonna ku ba MP bali abakola edda ku bavubuka omuvubuka okwagala okwesimba ku MP yali badde kala asasula akadde nga kamu nga nomination fee kisobola okuba nti kiyamba abavubuka bano okukola ki okwetabamu omuziziko omulala gwe naali badde njogerako muganda gwali badde nga ogw'abavubuka abaliko obulemu kangeze waliwo manyi kye tuyita practice enkola nenga wekyali badde mu guidelines kiri clear nti electoral commission ejja kuteekawo embeera gye tuyita conducive environment oba enabling environment omuvubuka ali aliko obulemu okujja okwetaba mu butereevu tugeze olwaleero iseri mu kulanga era nga nti bannange waliyo okusomesa tunalonda tutya tunakebera tutya enkalala omuntu afuuka ddi omulonzi olina okwewanisa naki newesanga n'obulango isi bweteekawo tebuli inclusive bulina bwe busibirayo so twali badde tulina enkola nti obulango obwo electoral commission ng'ebukola wali mu lunaku z'okusuula akalulu bannaffe abaliko obulemu abatawulira bwe tutaba deaf blind abannaffe abatalaba wali baddewo enkola ebamanyisa amawulire ago nabo bagakole ki baire nga bagafuna bagende benyigiremu butereevu naye weesanga nti emiziziko mingi environment teri conducive yadde nti amateeka galambika butawe kyali badde kikolebwa ne practice ndala gwe emirundi gy'olonze waakalaba bameka ba sign language interpreters abali ku polling stations okuyambako bannaffe abatawulira oba abatoogera okulaba nti bajja basula akawuliro kafe so tulowooza newankubadde waliwo ebituukiddwako wakyaliwo emiziziko emirala mingi oba oliawo egiremesa abavubuka okukola ki njagala okwogera ekisembayo ku nsonga eyo y'emiziziko ne political parties kiyinza obutawoomera bannaffe batulaba oba batuwuliriza naye ebibiina by'ebyobufuzi bikoze kinene okubeera nga bikkakkanya abavubuka obuteetaba mu butereevu wosanga nti ebibiina by'obufuzi biremeddwa okuteekateeka tuyita youth structures ne youth wings omuntu ajja nga yakulira abavubuka mu kibiina ky'ebyobufuzi naye nga alina emyaka 45 sijja kwogera amannya abatulaba mubamanyi omuntu najja nga yakulira abavubuka mu kibiina ky'ebyobufuzi nga n'emyaka 48 kati osanga buli muvubuka waavaayo bamukuba gweyogera kisirika gweyogera kwamba ate nga byali badde omulimu gwabwe omukulu kuzimba bukulembeze kuteekawo mpagi n'emiwaata abavubuka be bayinza okuyita okulaba nti beetaba mu butereevu waliwo n'ensonga endala ey'abakyala naddala abaana batulaba nti bakyala kaba bakulu balina emiziziko egibalemesa okwetaba mu kulondanga kuno naate bwe kituuka ku bavubuka abawala abato olowooza tekiyitirira abazadde babakkiriza nti mugende okyalina ku bazadde bokka bwe tutera okubangula abakulembeze abo abavubuka ku mitendera gyonna okuva ku gusomebwako gwa parish paka ku mutendera ogw'eggwanga national level naye ne woba oyise buyisi abavubuka abawala mu kubangulwa kuno
batono abajja balina ebintu bingi bambe ebibakola ki ebibalemesa abavubuka bangi abawola tebateekeddwa kimala okulaba nti beetabamu nti omuvubuka omuwala ajja kwesanga bambi n'okusitula eddoboozi lye nalyo ki kizibu kubanga ewaka abadde atendekebwa nti gwe omuwala tokola ki toyogera. Ensonga endala abavubuka abawala bakozeseddwa nnyo bannabo abavubuka abasajja era omwala omuwala oba omukyala yeesimbawo n'atuka ku mutendango gwa MP nga tamaze kuyisibwa mu ze tuyita sexual harassment aba n'omukisa munene oba batono oyinza obbanoonya with due respect nga tobalaba nti omwana omuwala ajja kujja akozesa omubiri gwayitewo wano agende mu pata afune kaadi ng'akozesa mubiri gwe ng'emubiri babiwandikako mu mawulire nti oba oliawo abakyala bano batunuuliddwa ng'abatasobola kuvaayo kusitula ddoboozi lyabwe kale nabo bennyini self esteem zaabwe zibadde wansi kandi kibaletera okulabika nti balinnyibwako ne beesimizibwako ebisooto oba okukozesebwa okulaba nti batuuka mu offices ez'enjawulo. Wewa omulembe gwa digito guno gwe tuliko tulaba nga most campaigns ezoogerwako kazi mu buli ngeri yonna yonna zitambula nnyo ku social media era tulowooza nti nakuno okwenda kwennyini era isi gyatunuulira social media naye bingi ebikolebwako ebimu ku byo nga si byansa olowooza social media eno erina engeri gyeyinza okuyamba abavubuka okusobola okubayisaamu campaign ebaletera okwenyigira mu kulonda kuno n'okubaka eddoboozi we livirayo. Kituufu muganda wange tuli mu gye tuyita information era ng'era emikutu gino gimukwanira waloba gigatta bantu gikoze kinene nnyo okusaasaanya amawulire naye ate waliwo ensonga ebaddewo gye tuyita misinformation oba disinformation amawulire mangi gasaasaana nga si matuufu ate wekiyita mu kalulu ne kiyitirira tulina enkola eya chemical ali gundi yakoze buno sebuli bayakoze akatamine kasaasaana nga hagendereddemu ku ttaka nze ndowooza wakati mu tekinologi yakuze tulina okumwembrace nga tulabe nti tumukozesa naye ate mu kumukozesa tulina okuba abeegendereza ennyo okulaba nti tukendeeza ku nsobi ezikozesebwa naye ate weetagawo n'enkola ennuŋŋamu ng'etteeka omwami Honorable Muhammad Sereko lye yali aleese erya Computer Misuse Act twetagawo okubeera nti waliwo enkola ey'okuba nti tulambika butya bwe tuyinza okukozesa emikutu gimugatta abantu oba gimukwanira wala ate we tugirambika tulabe n'amawulire kyagagendayo era tuyinza kulaba nti tambwa amawulire sebuli bagataddewo tigakosa mwami Kakayire oba tigakosa muntu mulala so tukkiriza bulungi nti kituufu enkula ya tekinologiya n'okubeerawo kwe kituyamba okulaba tusobola okusaasaanya amawulire era ne isi obadde ez'ekikola emirundi egisinga obubaka bwayo kati ebuyisa either ku X gye tuyita Twitter oba Facebook oba LinkedIn niwesanga nti Ssentebe wa isi ayisooka obubaka n'akola ki ne busaasaane bubuna wonna kituyambako okuddusa amawulire so fast naye tutaaga okubeera abeegendereza butya bwe tukozesa emikutu gino gituyambeko okuba nti tukula era tusenvula mu demokulasiya okuva mu ddaala erimu okutuuka mu ddaala eddala. Kati waliwo ensonga ey'abavubuka wakyogeddeko nga tutandika nti abavubuka bangi beenyigiramu mu ngeri process eno yakulonda yokka so si bo bennyini okwetaba mu kulonda gamba tebateekamu nnyo kyonna naye nekisinga mu byonna babuukira nnyo train eno wano mu kulonda nga kusemberedde wano long time involvement yaabwe tulaba nga ejja wano awasembayo ebiseera ebisinga kwagala kufuna kasimbi mwami Kakayire agenda kuba campaign kangende muyambeko okukuba campaign zirerere nekikwerawo so tuyinza tutya okusikiza abavubuka bano okwenyigira mu by'obukulembeze process yonna besimbewo bagobererewo mukulembeze wa basuubiza paka delivery n'ebisigadde byonna. Ndowooza enkola ennuŋŋamu yali badde kuteekawo embeera ey'okuteekateeka abavubuka okusooka okutegeera bya bukulembeze ki bye bagenda okwenyigiramu oba kikula kye kya demokulasiya kye twasalawo okugoberera kati tuli mu kikula kye tuyita representative democracy nti tuli mu kikula ekyokuba nti tulonda abantu ne tubawa abagamu ku maanyi gaffe n'obuyinza okusalawo on behalf of us kateeza tuyisa amaloboozi gaffe mu bantu abalala kateeza tuba tuyisa amaloboozi gaffe mu bantu abalala twalikoze kutokola nti tubagoberera tuwulire manifesto zaabwe ziri ki ate tubagoberere tulabe how do they account bitya bye bakupafominze batya ku ebyo bye batusuubiza so ekintu kiyinza obutakirekera gavumenti yokka buli muntu alina obuvunaanyizibwa bwe obw'okukola okulaba nti tukola ki tutuuka ku nsi eryo ekyokulabirako nga kye mukozi wano ku Spark TV muli mu kusomesa na kubangula abantu kati ogwo omutema gwo gukoze eki amangu ddala nga gwosomesezza isi yali badde nayo teekateeka emisomo gino egy'enjawulo ebibiina by'ebyobufuzi tebikoze kimala ebibiina by'obufuzi birina okubeera nga bisomesa abakulembeze ba byentakera okubajjukiza
omukulembeze afuuka ddi omukulembeze tutandikirawa akawulu kakoma ddi ebyobufuzi bikoma ddi n'ebyenkulaakulana bikoma ddi kati naffe abannakyewa open space n'ebitongole ebirala ebya youth coalition and electoral democracy ne tukwatira awo ne tutandika okubangula abantu kuba muyinza obutatuuka buli wamu isi tesobola kutuuka buli wamu ne gavumenti tesobola kukola kya kati awo ebitongole bya nakyewa birina okuba nti bitandikira awo n'obyongereyo okubeera nga bisomesa twetaagawo nnyo enkola eya civic engagement ne civic education abantu baffe beesuliddeyo gwa nagamba beefuula tebafaayo omuntu n'atukeesera nga akawulu kanca yagenze mu owino okutunda nga ye alaba ng'akawulu akatamukolaki n'eri mu owino gy'agenza okutunda omuntu agenda omugerekera omusolo oba empooza gy'agenda okuwa mu owino yono kansala mu kisenyi gwasindise gwaganye okulonda kitegeeza n'abantu beetaaga okuba nti bazuukiramu nga wetukola emirimu gyaffe tutuyita collective effort nti nga ebitongole bya nakyewa ebikola ogwayo gavumenti nekola ebyayo through EC bw'abamawulire ne mukola ebyayo ne musomesa naffe ne tujja ne tubangula abavubuka ogenda okusanga nti wogattagatta obutonnyeze obufuna omusittale guta mulambo oguyambako abavubuka olaba nti beetaba mu by'obukulembeze singa ekinyumo oba singa ekintu ekiguddewo obugumi olunaku olumu wabula nga process okuva ku mutendero ogumu okutuuka ku mutendero omulala n'omutendero omulala waliwo olumuda njogerako n'abalonizi b'eddembe ly'obuntu ne batugamba nti twasindika abakyala mu paalamenti batukiikire bwe nga abakyala nti naye abakyala bwe batuukayo tetwabala be baakola abavubuka bano nga mubasindiikiriza okugenda mu byobufuzi nga mubenkalaji okugenda mu byobufuzi waliwo omukululo gwobalese gwogamba nti tangible results betwakasindikayo gwe bakoze olwo kiwone munnayuganda omulala okugamba nti oba oliawo abavubuka bano bamugaso mu generation ya mu process eno ey'okwenyigira mu byobukulembeze ekituufu waliwo omukululo gwolaba newankubadde teguli ku mutendera gwe twali badde tutuuka ne tucelebrating nti buli kimu tukituuseeko naye amaloboozi gaabwe ogawulira aba honorable Yamtooro ba honorable Lydia Nabale tali ku tiketi y'abavubuka n'olaba mu chairperson wa National Youth Council n'ajja Kanafuka minister tulina abavubuka nga honorable Edison Ugumayo n'abalala nti balina enteekateeka bannaabwe ze baakomako ze batandikiddeko okulaba nti omukululo ogulaba nti amaloboozi g'abavubuka ogalaba n'ekyokujja obuzibu ekitiibwa president n'anokolayo omuvubuka omu babiri ne bafuka baminisita si kintu kya bulijjo kiva ku ebyo enteekateeka ebadde gyekolebwa omuntu oba okulaba nti waliwo ligase gyakoze nabwe ekito njagala okukubiriza newankubadde tugambe waliwo betutuukidde ojja okukubiriza baganda baffe abavubuka abali mu byobukulembeze omanyi wetunulira nnyo obukulembeze tutera okuteeka amaaso gonna n'essira ku paalamenti naye nga obukulembeze bugazi nnyo okusukka paalamenti wabali mu bukulembeze mu local government abali ku LC5 paka wansi wabali mu lower local government abali mu parishes paka wansi nti wakati mu kusoomozebwa kwe tuliko ebyobufuzi wakati mu muyaga gwe tulimu ogw'obutakkiriziganya kuba tulina ebitwawula bingi nze ndi wa Nuupu nze ndi wa NRM nze ndi wa FDC nze ndi mu Katuliki nze ndi musiraamu nze ndi musoga nze ndi munyankole ebitwawula biki bingi naye ate n'ebitugatta byali badde bingi because challenges ebitusoomooza ate bitugatta nnyo okusinga ebitukolaki ebitwawula ekyokulabirako nti wetwogera ku bbula ly'emirimu teyitondamu owa NRM oba owa Nuupu oba owa FDC wetwogera ku ebyobuweereza tugeze nga ebyobulamu ebyobulamu ebisookebwako tebiboola ino pate gy'olimu oba myaka gy'olimu oba tribe gy'olimu so tutunuulire nnyo ebyo ebitusoomooza bisobole okutugatta tubeere n'eddoboozi limu esobola okuzimba eggwanga Uganda okulaba munaffe tuliboogerwako nti twalina contribution gye twakola mu ggwanga lyaffe nga tufundikira emboozi eno ensonga yakuteekawo enabling environment tuli mu process kati ekola electoral reforms tusuubira akadde konna zijja kuba nga zijja buli omu tusobole okuteekayo eddoboozi lye olowooza proposal kize mwandiyagadde ezinateekebwe mu bbaga eryo eddene naye nga zisobozesa abavubuka okweyagalira mu ddembe lyabwe ery'okulonda n'okulondebwa kakati neyanziza ekibuuzo ekyo tulina ensonga ssemasonga nga 5 ng'oggyeko gye tuyita youth manifesto kuba buli mwaka gw'ebyokulonda emyaka 5 abavubuka bakuŋŋaana ne bayogera ne baleeta amaloboozi ku ebyo biki gavumenti byali badde esimbako essira naye we tujja mu electoral reforms ffe nga aba youth coalition and electoral democracy open space youth sensitize Uganda n'ebitongole birala bingi nga mulimu ne African Youth Development Link waliwo already ebbaga eribadde lyabagibwa ku lw'abavubuka nga tulowooza nti tulina demands zetwagala EC ne parliament etunuulire nga tetunagenda mu kalulu akaddako demand esooka ey'okukendeeza ku ssente zetuyita nomination fees ez'abavubuka okwetaba mu byobukulembeze eyo demand nkulu tulowooza nti amangu ddala nga waliwo emiliyoni 3
si buli muvubuka nti asobola ozikola ki okuzisasula. Ensonga endala gye tugamba twalibadde tunuulira ku bavubuka abali mu makomera n'abali ebweru w'eggwanga baweebwa omwaganyo okwetaba mu by'obukulembeze bw'ensi yaabwe nga balonda. Abavubuka bangi basibiddwa bali makomera ne ekyo kyokka kibajjako right yaabwe ey'okukola okusuula akalulu n'okulonda omukulembeze. So tuloze ekyo nakyo kyalibadde kikulu isi n'ekitunulamu. Ensonga endala yeekuusa ku okukendeeza paalamenti y'eggwanga Uganda. Ng'abavubuka tugamba nti wakati mu kusomoozebwa ka expenditure ennene ya gavumenti walibaddewo enkola ey'ogamba mbafazaali buli district ekikirwa ababaka babiri, okikirwa omubaka omukyala n'omubaka omusajja buli district. Ekyo kigenda tuyambako okukendeeza era kituyambye bulungi nti already mu local councils mu local government batandise okukola enteekateeka eno ya representation quota bagitadde mu nkola nti wesanga council ng'eyerubaga badde ina abakulembeze bakansala nga 92 kati bagenda kusala bafuuke bakansala nga 5 kubanga etandise okukola nti buli bantu 10,000 mu kibuga balina okukiikirwa kansala ki omu. Ensonga ezo tulaba nga singa ziteekebwa mu nkola zisobola okukendeeza ku nsaasaanya ya gavumenti ne tuba demokrasi ow'ekimeme. Tekikendeeze ku bungi bw'abavubuka ate abeesimbawo. Anti kakati wawe kitatukendereza kati ffe tuli selfish kutunulira ffeka ng'abavubuka tunulira eggwanga at large nti kiyinza okukendeeza ku postes abavubuka kuba buli gombolola oba buli parish eyina buli gombolola mu kibuga eyina kansala abavubuka omu omusajja ne kansala abavubuka omu omukyala era bo bagenda kusigalawo. Kati twagala okunyikiza abavubuka bano ogenda okwetaba mu bukulembeze obulala beyond youth structures. Oleme kubanga ogira ku tiketi y'abavubuka naye ng'osobola n'okugira mu tiketi eri ennene okulaba ng'okiikirira omuluka gwo. Ensonga endala gye tulongerako ku demands ezo yeekuusa ku kyokuba nti abavubuka bangi isi yatuwa omukisa bw'otunulira mu by'okulonda n'okulondesa abavubuka bangi ababeera be tuyita ba polling agents oba ba returning officers ne ba assistant baabwe abasinga baba bavubuka kati tebalina provision ebayamba kulonda ku lunaku olwo. So tulowooza ne bannamawulire weeyogeddeko walibaddewo enkola isi neegamba nti abantu bonna ba presiding officer ne ba assistant baabwe ne ba observers bafune omwaganya nti we tuba tuggulawo okulonda babeera basooka balonde oluvannyuma batunuyire okulonda n'okuteekateeka. So tulowooze ensonga ezo nsonga nkulu era gavumenti yalibadde zitunulira n'eriiso jjogi erisimbeko essira nti singa ziteekebwa mu nkola ng'akalulu kano tekannaba kutuuka kijja kutuyambako okutusenvula okuva ku musingi ogumu gwa demokrasiya okutuuka ku musingi omulala. Weewa tukweyanziza olwakadde k'otuwadde ensonga nnyingi ezikwatagana n'ebyokulonda ezeetaaga okuteekako essira. Njagala nkutegeeze nti ebbanga lisemberedde tuteekeddwa ffenna okufaayo okuteekamu kyonna ekisoboka okulaba nga tuteekateeka okulonda kubeereku amazimako na bwenkanya. Naye njagala nkujjukize nga nkusiibula nti bukyanga tufuna independence kati emyaka gigenda kuwera 62 guno omwaka tetubangako na kulonda okwali kukyusiza obukulembeze nga sikuwa kuyiwa musaayi. Abakulembeze bonna abadde basinga abadde wano mu Uganda bajja era ne bagenda na mmundu. Kale kiri gy'oli eri Munnayuganda wonna okulaba nkola kino ekisoboka okuteekayo omwoyo gw'okulaba ng'okulonda kuno okubeera kw'amazima na bwenkanya wabeerewo okuba n'omuntu wabeerewo okuba wadde omuntu omu bw'ati akuba oluyi olw'okulonda kuno kusemberedde.